maaso n'okubanga mutugoberera agange nze Waso Emmanuel Ndeje musinzira bannayuganda batumiddeko ne mbabuuzaako obulamu buli butya. Nga bulijjo otambula ne Viva Organic Access Building Lubaga Road bageza okubanga bakutuusaako ebyobulamu eby'obujjanjabi. Yitaba bakuba ku namba y'essimu 0752 eri ku screen yawo 0752 624 tutandise agero mufune amanje ekisajja agagendeka kugakwasaganye obulamu butambule nga buli okay. Nino omukulu Kanye Wisdom abo mujumba tuwadire bulungisi ni baba Viva abo bwe gambya amanyi g'ekisajja gamukolera katulisima msajja ali awo omulaba ne ku lusumu amufumuzi bw'ati ng'alaba ne katoluwama naye weesira kulisima ne ku lusumu anti mbaagaliza tolooza nandiboogeddeko nga sibaagaliza oyagaliza ku lusumu atwala isima njagala ku lusumu oyo atwala isima isima oyo yeejaka nnyo olaba enduulu mugundi mu kisenge isima oyo yeejaka nnyo oyo omukazi oyo njagala munkwatiremu bw'ati era isima nze mugamba tuleete ssente bazitazi zaakuwoowa omukazi amuwoowa banaasobolagana ate nga lwaki kati isima bagambye alina ebyokwogera ayogera bibiri ku myaka gya isima gyakawungeezi koli ku lusumu amyerago yasaana musajja nga isima asirika isima aba asirika busirisi kati isima omanyi program kasawuliza ebirango ku CBS naawe programu awo entonotono ng'abudde ng'alinda kyana kiwala nze mbaagaliza era nja kutonda bwe baba balinawo kyebaga nebuddugola isima budde kikabe yeesagula natunula ku lusumu ate kikwewuunyisa basobola okubeera awo nga talina kyeri amugambye ng'amuyita nammami era bw'amuyita amuyita mami anti kakati abo abasajja abakuzeekuze bwaba n'abakazi bw'otegeera nti omusajja akuze eitha omusajja akuze oba dipendinga ku mukazi amuyita mami oba maama era wotegeera kati wotegeera nti emyaka gye gikuze otandika okulaba omukazi gw'olina ewaka nga maama wo olwaki olwokwakulabira bulungi emyaka gomanya emyaka tegikweka waliwo obuntu obujja olw'emyaka nakalize nsobola okuyita omuwala gwejagala nita kwega buli omuntu nabwe nti baby come kwega bamulaba muze nomuweekako omutwala ku ice cream omukanyukako mu swimming pool kibaawo nga kimuli naye kati ate oli era oluvaawo kati kubanga oli abajjajjo no maama ensonga watandikirawo Wisdom onakuba leero inuupe buddemu ekyo yukumbirwa pawa n'abasigadde abantu bakedde mazzi bwe balima n'obulamuzi bakuba emado okulangira akakyemula nti mukyala Joyce baagala ave mu palamenti nti ekyankalanya akaluzi naye ekyo nebuza kiri kimu nga sinagendawa oli musajja kiri yali minisita mulamba ng'ate oli yali munnamawulire ajjawo amaanyi agakyankalanya akalulu ka minisita ebibalimba eyo tebadde apiiru oba gwe musango kati apiiru gundi enotiwa kakati ekiri fani baale era ekooti z'e Uganda kati oli wakuwabiranga n'otegeera nti noweenaalemu wa gavumenti kola ebintu nga ebiri fuba nnyo okutegeeragana naye nga bukyali lwansonga waba weenaalemu nga alina connection ojja kusanga waliwo abalamuzi abamu si bonna kijja bawayiriza nga essimu esobola okuba from above nemugamba oyo tomuwa bbeeyi ogwo busale oti kati kubanga tukyatambulira mu mbeera eyo gweokolanga ekiri nidifu oteesa kati wano waliwo ekooti mu Kampala gye batwalamu zonna ddiru zaabwe era nga kizibu nnyo okusooka okugjayo bwiri bw'oba wasaidi eri baleeta oyo minisita n'ayogera ekintu kyatambula nanyo yagamba sirina bujulizi bamusaba obujulizi naga sirina bujulizi naye kyemmanyi kiri eki Joyce baagala yanziba oyo mukyala yaliko owa poliisi nga mayinja bw'ati ng'akimanyi nti nno ogenda mu court works on evidence naye ye yakyogera mu kooti abantu ne baseka naye tuwunzise yaguwamu era omusango yagulira ati otegedde baamugamba leeta obujulizi ku byoyogera n'agamba sirina bujulizi naye kyemmanyi kiri kimu Joyce baagala yanziba oyo yayogera ekyo awunzise yawangudde kituufu yawangudde naye gwotegeera kyekugamba ze kooti zammwe eggwanga nga ligenda okugwa n'okufa obanga n'abamu abatufuga bazolo byebyo ebibaamu otandika okufuna lulinga ejeza ekizolo ate naye kinsasa abo n'abalamuzi abakola ebyo gavumenti weeri gyetegerekeka bagenda bayita omulamuzi eyasala omusango gwa Sankara
ne Dr. Sankara Thomas Sankara eyasala ne Dr. yawandika wati n'agamba nti ono tafudde bino nti bamusebusi emyaka abasatu Musa bamuyise akyali mulamu bamukutte ne bamuleeta mu 87 Sankara nga bamuse bakutte omusajja Can you imagine Dr. gwe baleeta okukozesa nasayininga bwati nga bamugambye sayininga nti Sankara yafudde bibiri nasayininga ngalaba kyangu 37 years or 37 or 30 whatever years after bamuleese gwomanye komera ly'obukadde kati oyo omusajja omulala gwe baleese Dr. eyawa Thomas Sankara nti afudde bilwadde 10 bamuse okimanyi nti asobola okwetundako ebyo byonna n'abaana ne babonabona generation ndala namba olw'omusajja mistake gye yakola age n'atunda ebyobugagga bye n'obusente bwe bamu okusayininga ekyo n'abaana be ne babulwa kye bagenda okukola mu Burkina Faso. Thomas Sankara yali president wa Burkina Faso. Kakati naawe kikyenkugamba abo bonna abalamuzi zonna ruling z'olaba ez'ekidooga ze bayisizza ez'ekisiru. Time is going to come n'abaziisa bennyini n'abaana b'abaana baabwe olwaye nga tebalina kifowani gwe gyokimanyi. Let me give you an example. Court martial nze bamange ali wama jjajja wange oli omulaba alina emidaali ena oli buli nsubuga ntulwankejje wali yali mubamanga alwana oyo muzeeyi wange oyo yali agenze wali ntebe kuyiga bwa pilot otegere kyengamba nyina kyenyaga gwa oli jjajja wange oli yesimbye nenyinde ndowooza ogirawo yakiraalo oli kati naawe kati ate taata wange maama we yali musajja muganda maama we kikola nange maama wange ali mukyala mu mbejja yoli wali kati naawe kati kufaanana bwe naye leeta jjajja wange alina musajja muwanvuluza obulamu 40 something nga lwana second world war kati ne maama wange naye nyina kyenyaga kugamba kati ababaddeko mu barracks kye bayita court martial mu nsi kidemu ogambe kooti y'amagye bwe bakivunula mu nsi yonna tewaliyo muntu gwe bali bavunaanidde mu kooti y'amagye nga si w'amagye ate ku mulembe guno nze mbagira President Museveni yes sikimwegaana ne siri kidoli oba kidomola omanyi kyekitegeeza gwe siri kidoli waliwo president yagamba bumulonda aleenaalemu ne bwekiba kidomola nze wisdom nze omwana w'omumbejja ongambe mbunondo omuntu lwakola kidomola really nze wali opereddeko ekiseneza State House kati ekizibu ekya President Museveni n'abantu be n'abeenaalemu kyobola kati wosanga weenaalemu wenga abawenga gutobalaba enaalemu ngaje faabe nebe bayitambo faabe oyo mukazi yakyogeranga nga ne gyava ye mugagga bamukumisa majje ye busoga bikoze bitya ng'obwavu obuli eri kati olaba bonna abava ebusoga bonna baali baga enaalemu genda olaba ze nyina ekibiina tugenda ebusoga kuyamba baana baayo natuukako ewantu nensesema nga ndabye abawala nenimbira kutubinga nsimenti biriyo baleeta abawala nga mbututu abana bali nga myaka 12 13 nga bali mbuto nga tabali patayiro nga bana abawala ng'olugula by'ebimuto konka tulumulaba nti munene naye ng'obwana bulinga mitu kati nalaba abaana babaleeta ku kitongole nyamikono gya balidde nnuma kati bantwala nnyo ku lwa my status kati nga babakuŋŋanyiza bubagaba buyambye kati abaana bajjanga 40 naye nga bonna bali mu lwenje between 13 ne 15 kati nze nabatunuulira kwegamba nali disgusted nensesema nosesema omanyi kintu okuba disgusted kwegamba nenyinyala natunuulira bali abaana nga kwegamba babulire nze simanyi maddu g'abasajja naye kwegamba nze before nga sinegatta namu nsooka kwegatta naye nga mutunudde mindset newuunya omusajja asobola okwebakako obuwala obuteeteeyi kano buno babuleeta kano kalaba obugulu bulinga bwamaaya obutu obutama kati nali disgusted nensesema nempulira bubi nenkaaba kwegaba byonna nabikola era byonna ze nalina sente zange zonna nezibaali bapadde nazirekeeyi kati naye mbagamba wali eri disitulikiti esikiddamu
tujja gende wala kwa chenalaba na sitabanga nenga gadi abasuga bali wano NRM tukolede omanyifane NRM nenga obwavu obuli ebwabwe butusesemya katika mbuza kibuzo otegera kiche ngamba kansuka malechi kati abantu abamu bagenda ne boogera abenale nga balinga bazolo nti don't be obsessed for nothing. Are they obsessed? They're not obsessed for nothing. You cannot be obsessed. Nze waliwo omusajja gwe nadaba ng'agumika mukazi we ntambulirako ngenda okulaba mukazi we nenga wayi musajja mutuufu olaba omukazi bwana gwakola wamaanyi naye kakati ng'oŋŋambe nsobola okutuna nalina nkinyumya nnyo waliwo omusajja eyo gundi yajja okuba omwana kusobola kakati omulenzi mbu simanyi bamukutte n'omuwala bitya naye we yalaba omuwala teyatawala nakuba mububuka we yagamba bugali newe nandibadde nze oli omuwala nga yali mu lukyotalo ye kyeyasalawo okwogera n'abazadde badde babikola kati omwana amukubira eki amukubira eki kati kira kyembuuza therefore ensi Uganda gy'olaba nga kyebayita kooti maasho gwakivuuna gwe muganda okunsinga bakita kooti y'amagye naye ng'olaba jje n'atudde bwati munene kutudde yayogera ekimu bamubuuza naga no if you are found with anything which is a property only for the army, yes, it means by virtue you are an army officer. Wayingira inza yeso bananga banayikatola inza ina master's degree omngambe mbuno bakutte n'obupiira kati ndi nabo obupiira condom katolina ngamba tosane condom ngozirina kitegeeza mbo bakwegatta iye kitegeeza yagamba bakusanga oba beri oba uniform kanguli fetugenda olaba America omwana agenda n'agula uniform ya marine n'ajambala kiba kitiibwa otukusange mu t-shirt anti babuliddwa ebyokukola wano bandibadde abaana abambala t-shirt z'amagye ga wano kiba kitiibwa wano ne bakusanga ng'olina eyamarini nze nyina eyamarini eya US Marine baginemesa n'ojjambala era n'ebifaananyi byange n'ogenda ku Facebook page zange n'oteekamu tikaye wisdom ogiraba ya US Marine naye ne bagikuwa basobola okubuuza ebibuuzo anti bujega ekizibu kya President Museveni ye gavumenti ye aleesa abantu ab'ebyalo tategeera ne by the way si buli wa kyalo eyakula mu kyalo nti atategeera no kubanga ffe tugenda mu byalo okufuna abantu abo n'obasanga mu butuufu nga basobola okuwa good counsel amagezi ag'obuntu n'engeri gy'otambuzamu obulamu ekizibu kye tulina akavubuka ago agavudde ewaffe nze simanyi gwe gyova futubeera isingiro lwengobujja ate kati Sudani y'amaserengeta kati gwe kizibu kubanga abasudani batono nnyo abatabadde kizibu bwa bonna batufuukidde nabo bizibu byanjawulo kakati olaba abavubuka bonna abajja wano bwe bajja wano the mindset to upgrade that mindset basigala wa President Museveni ekizibu kyasinze osanga nti one alina mikwano gye bayingira ebyobufuzi ba Moses Ali Bakigongo baani bonna emyaka gyonna gyegyo bakadde banne abalina endowooza nti okuvuga ensi ojja nkifugira kubumbula abantu balina kuba baavu bwe baba baavu tobalinda tobagira kagala kyobola buli program I bet njagala abanda nsiba million 2 ompeyo program ya President Museveni gyali alezi yogagawaza abantu eyali ekoze eriwa ziri gundi ze bakabeefu naawe kutwale mu bwata bajjako ewaffe wali empambire nga muzeeyi wange alimi kuba yalima muceere ne bajja nga president ajja nebamugamba twagala bino ebintu na president tugambe nti muzeeyi wange twabaffe tulini bamputu yagenda mu kisenge bwati yaddaddanamu yabagoba nembo era kyembuuza my wisdom kati omusango gubedde abagundi asaze okukola apiiro ono Joyce yandikoze apiiro oba gireke bagende anti kati nzija eggwanga nga lirimu ekigamba nti kooti maasho kooti evunaana b'amagye batuuka okutwalamu bakitatta batuuka okutwala banubendi Bob Wine kati obalaba ekati eyo kooti si yeyanza yakulyako Mubarak Singa mamange w'amagye eyo kooti kati kunze eba yagwa
kunze that is my conclusion anti kyechonze nakula manye gwe twali Barracks nga abasajja abo era bani abijja oba yali amekomanda ki mu Barracks 7 nga bakusalira emboko ne bakuba emboko atane eri ddala waliyo tuche y'amaanyi era oba yali oba amekomanda ki yabijja oba anisijjukira ne twali baana bato ng'omusirikale kooti etula aba tribunal ne bakusalira mboko oba okuteeka mabuusu bayina ekkomera bakuyingiza ekkomera naye nga mukomera mulimu amakomera nga 3 wansi eyo bayina gye bakuteeka nga waliyo obuyinja bye bakola bateekayo n'omunnyo bakuba emboko ne bakuteeka eri obuyinja naye nga ekkomera linyoboganye naye nga bayiwayo omunnyo mungi kati bino ebiwundu biwonera eyo naye nga wanyogoga gomanyi tukyeri totuuka nakasana otegerese ngamba kati mu ggwanga nga waliyo kye bayita court martial naye nga batwalayo n'abantu b'ennansi don't get surprised nga waliyo ne court ng'omuntu yayimirira bw'ati byonna monita n'ekikuba ng'oyo mukyala agamba nti nze kyemmanyi gyesi baagala yanziba nti obujulizi wadde sirina bujulizi mmanyi yakola kinyanzi at the end of the day n'awangula mu Uganda sinumu however bannayuganda mbagumu Uganda muganda wange mu myaka mitono nnyo oyo gasi agenda kugwawo lube lugero agenda kugwa wati omukulomukagano nategeddeko mugenda kuyita Friends of General Muhoozi mumuyitira ki? No, nze General Muhoozi simulinako buzibu. First of all, General Muhoozi yayogera statement ye bannayuganda tebagitegeera. General Muhoozi yakeera n'agamba njagala mu percent bweziti mu magye nkole mark my words yagamba bwati nkole ku welfare y'amagye n'ayongerako bwe mutagimpa ngenda bivaamu naye nasanyuka nnyo muganda we kankubule Emma Natasha n'amala akeera n'akola statement n'agamba buli musawo yenna abba eddagala tugenda mukwata gomanyi kyabakoze revolution ebezze ebewe era nze ngamba First Family abantu bye babaagaza byangu bwe munaddamu ebyo babavuga obulenge babavuga ebyo tebijja kubeerawo lubeerera temulinga Kenya nti Uhuru ali comfortable nti yenna president ajja tebajja mukwata byabugagga tebajja musiba Kenya awo yavaawo kubanga ba Uhuru bazze okuba ba president nga already ba billionaire kati ba Uhuru be ba Bobi Wine be Uganda ti Bobi Wine azze okwesimba nga already is a millionaire kakati kwati mwe mwali nakaki nena akantu akatono nti bannaye mmanyi tutandika statement ezitaasamiza iwaffe you don't make them ate baali bazikozeeko kati kankubulire era nasanyuse nnyo Muhoozi kubanga kati kankubulire Muhoozi okukola statement eyo omanyi tunekitawasolo musiba nagamba mukomuta kubanga yagambye mumpe nza welfare kitegeeza Muhoozi waafuuse kamanda wa Land Forces ategedde nti ffe Barracks nze nabeera mama nga yali mugundi mbede Barracks nga tubeera mu officers mess eba full house nga toyoyana kuba bweru negenda yolabe ezo gundi ebyo nga tubeeramo era ffe twava Nakasero ng'ogenda wali era nga nazo flushing toilet nga buli kimu kuliko garage kuliko kimu officers mess kati genda yolabe kati ye Muhoozi wakyogera era ngamba bannayuganda mukiremereko bwe mufunangayo omuntu nga wa First Family n'ayogera statement ng'eyamba abantu nga y'abantu tosooka kulowooza nti azanye byabufuzi no mwe tomanya abo baana kye bayitamu osobola okusanga Muhoozi we yamala okwogera statement kitaawe yamuyita basobola omukuba embooko abo bajjina abo abakadde kadde basobola okugamba muzeeyi we omwana wo biki byakola biki byayogera kati bambi wayogera statement eyo be happy kubanga aba agyogedde out kuba kati lwaki yandigyogedde ng'alimba otegedde that is 1 2 nze nyimiddwa nnyo era njagala nnyo abo abagambye nti no Friends of biki wawuyite byaddi byanca oli muyite kirato ne kabiro njali anti kati buliri Friends of General Muhoozi eryose nejja why lwaki njagadde okujja regime nabagamba Uganda empya egenda okujja y'abantu aba no y'abantu nga bano Babi Wine, omanyi Bobi Wine kati tumuyita Babi Wine. Kiki pesa Babi Wine? N'omusajja kati buli lukyafuuka kimuli kya Rose.
Yes, kati nalabye abantu bano manyi NRM ina kyekola efunayo abantu ne bambala ne babanga opposition ne batandika omuva kati bamuvumye kale laba struggle ogiteekawo oli mu kusiba mukazi ngatto kale laba kakali Bobi Wine omulala omusajja mugezi neewuunya abantu abali ku internet nga bagamba omusajja nti struggle yagisuulawo nga balowooza nti oyo Bobi bwe yandivudde mu kalulu naye yandikoze walk to work. Ekibuuzo kiri nti eyakola walk to work ebbanga lina kiki yakyusa yakomeza red card yabikole oyo Bobi omulaba bwe yava mu kalulu yakola lukuŋŋaana mu Amerika buli aluyingira ddoola ebyo nga naye manye tusikuyingiza kabinako oze kuteesa gundi strategy of sustainability. Yes. Ekyo kigambo kikulu nnyo mu leadership tituze kuteesa butya bwe tuyimirizaawo struggle kati njagala oli akanakaage kati abantu bonna abalumba oyo omwana wemagero oyo omulaba buli step gyakola ebeja eba calculated omulembe oguddako nabagamba gwabo bapopi bamuhoozi abantu bagoberera abo ababiri obalaba baali boogedde ate nze bwe bakikola ntisanyukira nannyo waayi muhoozi agenda kujja wule mu kalulu ngwakalunga kaaba ababiri ati naye kwe kati kangule obagaye Bobi Wine asobola okuba president wa Uganda era waba president wa Uganda oli muvubuka munnamu oba minisita wa security. Yes, habumu abuka n'olyoka ondabira Uganda weta anti kati bonna balabye ku ssente n'olaba Uganda weterera kati lwakwaba mu mbitya nga akaluka yandi feya awo ne beŋŋanga nga ku board baliko aba anti lwakwa enaale mwejja kuleeta bano abanyampi erete bano bawere 15 anti babbire anti kyebakola nga banakubba baleete bano Katumba Nyenyo babitya bonna babateeka awo n'abo ababiri awo ngono mwana akatesi bwera benge yakola mwakalu namulaba fetumita na field march kati jagalo ndetere jeno nakugamba oba ayimiriye wali anti oli jeno tukube saso lyewe Bobi yakiraga baje wete sasa nakushu obali yakwata mu mitsime ndani maji n'olulala ne bagira bati gola manyo omusajja era nze nabagamba mwegendeze Bobi asobola kuba buli wava nga agenda mu America agenda ku training ya myezi egyo avaayo nga sebo nga yalinnya damadala yavako yayita ku kakano nga brigadier nebyejjeno yabireka eri katalinzingena akaluka nokuba agenda kuddibwamu kategeeza ki Bobi Wine n'opposition n'enaale kati ate nze tebasobola kati kankubuuzi singa nabadde Joyce Baagala lwokuba Joyce Baagala asobola okuba nga agambye kankola apiiwe egaana ŋŋende Joyce Baagala nadda mu kalulu n'oyo omukyala simenye ebitya ogenda kapozinga NRM etadde buli osimanya NRM tesobola kugulya kalu ka Mityana lumbu yava Mityana Zaaka ava Mityana omwana w'omugagga Zaake kalwanga ava Mityana okayiseewa okale okayiseewa nga nako keyafuna tetumanyi yakajja okayijjewa ne wana kya sente oba mu poliisi oba wa okujjako nga badidde Mityana ne bagizingako ne bateeka yuzi barracks kateekiza okugenda naye okayiseewa era nze singa lwakuba kali Joyce Baagala omanye akalulu kaleeta stress bitya akakalulu ate kaba by election kaba kagenda nakukola nnyo lwakuba nga gavumenti ngezi omanyi kyesobola okukola esobola okugamba covid gyali kyoba akuba kampeni n'ogu n'olyokondabira tebaba n'ogu ne balinda olunaku lwakulonda n'ompulira box eziyitingana naye muno kubanga kati labayo okujjako kati olaba covid ono yakolera ku new president however newe mba muwagira lwaki president Museveni tasobola kunoonya kalulu ku kyalo egamba takyagayina omanyi wondeeta ku channel soogera muno lwakuba wisdom no ekituufu kiri nti tasobola kunoonya kalulu one on one bwakanoonya ekitasobola ati kati anti emyaka gye sikyali ku bya myaka gye anti buli lukya basobola ogizza obuto nti ali wankaaga gikyukakyuka Reverend asobola okudda n'aleeta ekitabo luteyakireeta wamma Reverend yatuleetera ekitabo ne gyesala Reverend asobola okukiza naga kiri nabalaga kifu maamaanyi omusajja amannya ge gakyukakyuka ye mumanyi asobola okudda nga ye Katongole Abaganda bamuwa erinnya Katongole bamukolako emikolo asobola okudda nga si yetubwabulwa sibiye Katongole omusajja na muzibu nawakuwaabira osobola okuwaabira gundi n'agamba si yezeyeze gundi kakati
Kenya be basinze ofiirwa abantu. Yes. COVID bikoze buli kimu kyonna ye yatadde ebivulula buli kimu. Uganda mu East and Central Africa ni oba Africa yensi ezimu ezisinze ofiirwa abantu abatono. Kubanga n'abamu be bagamba nti bafudde COVID tugamba they can't prove it. Of course bagamba afudde COVID. Kega kiriwo egobaga fudde COVID nga tukkiriza tukubanga. Sege nepe kati abatambulira wano ogenda mu katale ke Kasubi n'ogenda ko Owino n'ogenda ke Kaleru n'ogenda wano waliwo kishiyiwe ze negamya empisa zibiri nazimala niyo osanga abantu nga COVID engeja abaddatta abantu bora abantu mu Kampala gye benyinga wandiroziza nti bandikuddenga mirambo South Africa batuuka baba bali mu wevu yakuna ng'abantu bagwa bugwi otegeke mugamba nga bagwa bugwi wano Katonda atukwatiddeko naye tebasobola kuta lwaki kibakolera politika andi kakati ne by election zizo era tosuubirayo okutta Uganda nga by election tezikyaliyo tubatuloza kukeeka yunga tebaso katugenda kemitiana kayunga bakatya oli omukazi omumanyi gwe Nantala kuba upside down genda mbuze kalangwa ine mundu sente buli kimu ne state power yamukubaga lunagwa wali neboza nsa Nantaba kakati no olana kumulundi guno Nantaba umwe Nantaba banaye bugamba buli omuntu kasota aliko kulwanirira abantu don't mind Nantaba yabadde wajjo kwayo bujulizi ngaze ne bujulizi bwa tape yagamba mulamuzizi ne bamulunaku lwajja no bujulizi bwa tape demozi yakwata omusajja na buli kimu naku lwajja mu kooti okwayo bujulizi kusawa nya kubbi babadde basaza omusango ng'oli agukiriza naga Kaiwezi dem kasokote ule mukano n'ensonga za Uganda eri fane chobola tugenda dinako nagamba ono omukazi ono yani pasta manje mbu yafana agenda mugulu kati we yafana agenda mugulu nakoma really unless you have a problem on your head how can you kufa nogenda mugulu noga Katonda nagamba okuza ku nsi nawe nosala mwe nze mu nsi Uganda again ngatusa mukuru namba Katonda nteka Finland teka America teka wa nanga jo msajja chala manje mbumfunde ngenze mukuru tuse time yokudda mbatenzire Uganda ulikechi kyamo Uganda yafanana yokka yenzibi yerimu abantu abadijja mawanga babbi abatukulembera bona tubatunda eranze nemmalamfa nensanga bona abatukulembera bwebati muguruncomplaining kola strike muguru wa Katonda ebatakusawa mugamba Katonda tudde Uganda nawe olabe Uganda banasajja ngeje batufuze akabumbula go bali bano boteka wa nkola strike muguru njikulembera nyabule nyanye sekatubule mugati attack is that